Embeera nga bw'eri ku ddwaliro ly'Ensambya ewali omubiri gwa Honorable Sseggirinya Muhammad ogenda kuba ng'obifuna mu maaso awo era nga n'omukulembeze w'ekibiina kya NUP His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye muyina mu maaso awo kw'otadde ab'eŋŋanda n'ab'emikwano bonna. Calvin Kayanja ate yaasiiwuusa empisa n'alangira Bobi Wine nga bw'ayagala ennyo abantu abafudde okusinga abantu abalamu n'ebisingawo ogenda kuba ng'ate obifuna wano ku Sylvia News Extra. Mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange, kansuubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe. Mbasaba video no mugimpe like era n'esaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigane ne notification bell mesubwanga byonna bye mba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Nenyongera okusabirako mmwe mwenna abalwadde abakosefu tuyisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business zo nga tezitambula bulungi mukubireko. Munange sigenda kulwisa era nga nkutandise n'embeera buno obudde eri mu ddwaliro ery'Ensambya abantu bo munange bamaze dda ate okujjula ku ddwaliro eryo okulaba omubiri gw'omugenzi Honorable Sseggirinya Muhammad era nga bakulembeddwamu omukulembeze w'ekibiina kya NUP Bobi Wine ng'ate wengenda okumubatuusaako wano mu maaso nga naye alina obubaka bw'aweereza eri abantu omubaka ono babadde atwala kw'otadde ne famire ye n'ab'emikwano ate oluvannyuma tusobole okweyongerayo n'abantu abalala. Kale katusobe tulabe omukulembeze w'ekibiina kya NUP tweyongereyo butereevu. Nga sinnaba kuwa mukulembeze w'ekibiina kya NUP omwami ono yafa alaamye nti omwami wayiswa mu Fumbiro tageza n'alinnya ku mulambo gwe wadde ku lumbe lwe. Singa ageza n'alinnyayo I greet you all, ladies and gentlemen, in the Almighty's name. I'm sure many of you have already received the terrible news. I'm here to reaffirm the terrible news that we have lost the Honorable Muhammad Sseggirinya, Member of Parliament for Kawempe North. Sseggirinya has been and will remain a comrade. We all know the circumstances that led to the chronic illness and final death of Sseggirinya. He endured prison, unjustified prison, endured torture. He always complained, but many people used to take it for a joke until they can't take it for a joke no more. Very sadly, we've lost Muhammad Sseggirinya. We condole with the family. The tentative program is that we shall hold a vigil this evening, beginning at 4 p.m. at the National Unity Platform headquarters. We shall spend the night there with our brother. Tomorrow, Sseggirinya will be honored in the Parliament of Uganda, and we shall also proceed in the afternoon to hold prayers for him at Mbogo Mosque. Thereafter, we'll take his body to his home. Embeera bw'etyo bw'eri ate mu ddwaliro neera akakatambi k'olaba gwe mubiri gw'omugenzi kati Honorable Sseggirinya Muhammad bw'abadde nga ate ali mu ddwaliro. Kale katwongere okusaba ne famire ye Omukama ajugumye maama we omukazi amubeereddewo mu buli mbeera yonna bambi alaze nti ddala kituufu muzadde nnyo nnyini ddala. Maaso wano nina Honorable kennyini ng'ayogera abantu ababadde bajja nga bamulondoolera ku ppiki obeera be bamuviiriddeko okufa ate tunaamanyirawo. Kale oba butwa kwegamba bingi buno obudde ebibuuzo ebyebuuzibwa. Jo nalajanye wano ku mukutu guno ogwa TikTok kibannange muyambe Sseggirinya obwana buto bwana bukyali buto Naggirinya tannakula n'obulala tebunnakula bwaba kusindise kikola Sseggirinya ekishamu mutte unange kyusaamu ogambe nti musajja to bwana nga tebunnakula mwagazaaki kubanga jo wabaddewo ka boda akabadde kangoberera nga bwe tulinnyamu nako ne kalinnyamu bwe tuweta nako ne kaweta nenga nti oba abasajja ate tebaawulidde vidiyo n'olwekyo kwanziremu nkola vidiyo eno ey'okubiri munnange yamba gwagenda atemula gwagenda kuba abantu amasasi ye Sseggirinnyawo
mutase olime kimukola kubanga banange obwana buto Nagirinya tannakula tenakava mu kaduukulu ka myaka 2 yamba babafunamu omutima ogw'ekisa byebyo musajja watu baali bamutambulirako nga anyumye nga abantu balowooza byaki bya honorable bannange bamuvaako just bulwadde bwe mutawanya so kumbe nga bintu biri serious naye era mu kiseera kyekimu muyina maaso wano nga awa obubaka eri omukulembeze w'ekibiina kya NUP His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti ye waakwogerera essaawa 4 namba ku lunaku lwe bali muteeka mu ttaka bannange mbuye ate waakuziika kiro so si misana apaana ngenda kubanga ate mubatuusaako nga ye kennyini abeeyogerera ati tusobole okweyongerayo n'agaleero ntaana ku ddaalo lyange Kyagulanyi mulina okumwebaza ennyo ate bwe mbanga nfudde alina okwogerera essaawa 5 alina otandika okwogera ssaawa 6 paka kiro lwe munanziika kuba Ssegirinya yazikwa kiro mugitandika ku makya kati pulezida Robert Kyagulanyi Ssentamu aba alina njagala ayogera essaawa 5 ng'atandika ku 6 7 8 9 10 11 ate obanga wali ebigambo ebisigaddeyo nabyo ng'abyongerako abalala bonna ne bwe batoogera ayogere ye kayogere abalala bonna ne bwe batoogera ate ono ate oli nange nja kubeera wali mu gundi nja kubeera wali mu ssanda Ssegirinya nange nga ŋŋamba nti amiina pulezida wange kubanga omuntu bw'afa mubiri gwe gufa naye aba awulira byebyo ebimu ku bigambo by'omugenzi Honorable Ssegirinya Muhammad bye yajjanga ng'ayogera nti munnange abantu bannondoola abantu baagala kunzita munaye bampa obutwa naye n'ekifo bamukyagala mu kitwale bwe kibanga kyekinzitisa obwana bwange Bunnagirinya kale ndowooza abantu abasinga bakale bakitwala ng'ebyokusaaga era nga maaso Calvin Kayanja naye muyina ng'ate atabuukidde abo bonna abeefuula buno obudde nti baagala nnyo Honorable ate okusinga wabadde omulamu nebambye obwana bwe obuto Kanagirinya mukyala we naye Kadingo ne gurupu yo abaagala emirambo okusinga abalamu tetubalabanga mutijja gwe mwennyini wavaayo n'okola press conference ng'omusajja alaja n'ayagala buyambi n'ogamba ali mu katemba kiri kibinnyo byambwa kiwayisa mufumbira ne kitugamba teriyo agenda ku bigere ng'agenda yeetambuza mu ddwaliro era ne mugamba nti ali mu bukodyo bwe Ssegirinya yabaalika lwatu nga mulamu nti temulinnya ku mulambo gwe era bwe tulabirayo kawayiswa mufumbiro akalemererwa wadde okufuna obululu obusatu ewaabwe busoga tukayirenga enfuufu omusajja mwamulijectinga mwe mwennyini mwamukomereranga omusajja agenda abadde Lubaga bbanga ki ani yali alinnyeeyo mwe mwenna abeefuula batwagala mulambo tulumiddwa nnyo mutubuulire ebbanga Ssegirinya lyabadde mu ICU lyabadde mu ddwaliro e Lubaga okumpi mwezi mulamba mwali mulinnyeeyo nalabye Kadingo yapositinze daabuukidde ayagala emirambo mwennyini mwatuuza press conference ne mutuga omusajja ali mu katemba mwawalana omusajja lwa achievements n'ebintu bye yakolera abantu mu bwangu nga ne ssente ze baamuwa okugula emmotoka n'amasuuti n'akulaga nti agula ambulance n'alyoka akuteekako competition Kadingo nti gwe ebbanga lyonna lye wali mu parliament tolina kye wakolera abantu ba constituency yo ogunugu ne gukuluma Ssegirinya yagendanga ebweru ng'aloobingira abantu b'ekawempe ambulance ebyuma ebirima nayikonto n'aleeta ebyuma by'omumalwaliro ebikuula amannya ebikola ki ng'aloobingira abantu okuva ebweru Kadingo nga bw'ogendayo ssente ze bakuwa zonna ozirya na famire yo muzimbagazimbe ebyo tobyagala abikola mwawa Ssegirinya ddiiru ne Ssewanyana gye yagaana ey'okukwata abavubuka bagende bookya ebicupa bagende bookya amakubo ekyokubiri mwabatuma ne mu bijambiya nga gw'oli mu kwegadanga na mukazi wo ku beach ebusaabala olwaleero bwe mwefuula abanyolo era kulumbe tugenda kubeerawo ng'abaswati tiimu tulabe gye guggwera tubalabe nga mwefuulwa abalumwa ng'omusajja abaddeawo nga temulinnyayo gwe n'okugenda e Kenya kwali kuswala nnyo omusajja wamuwaliranirawo de 1 tetubalaba nga musimpasayizinga we know you well omusajja abadde wano nga temumwagala nga mumuliisa kakanja mwamuwa obutwa ate yo ye fayiro gyendeeta obutwa mwabumuwa buli awo magere omwana we yabuliira naye nga kikyatakolera Kadingo omwana oyo yakuwanika n'akolanga zirayivu
bwa insinuating abantu bwabakumamu omuliro nti bakuse n'akufunira amasannyalaze bwe watuuka waggulu wakwatagana n'abasoga bawaiswa mufumbirwa kumumanyira omwana mumusse temwamwagala mwamulijekitinga kati mwegenda kwefuula abamwagala naye tubalaba kulumbe tujja kadingo tujja ojja kukakasa baswati tiimu wamayagala Calvin Kayanja ye munange bwati ebintu wabirabye mukana akaseera akennaku yate ebintu abirengedde kimafiya oba ngambe bwe batyo naye era nga mikwano gya Honorable Segirinya ngina kubanga ate nabo mbabatuusaako maaso wano mulabe embeera ki gye balimu era nze kambasiibulire wano omukama abampeere kyonna kimusinga okwagala era atugenzeeko kibinyo kitalo kibinyo tusaba buli omu gyali omukama amugumye naye Segirinya atugenzeeko tugenda kusaalirwa nnyo bwe tutandika bamu okumwogerako tukeesa naye ge mawulire agaliwo agakakasidde olwaleero baadde batuwadde essuubi ne batugaa nti wakyaliwo okusuubi ng'entunusi zikyakuba naye ate batuyise mu meeting nga bekikwatako ne batuwa muyaga sembayo so details ezisingawo awo tugenda kuba tucommunicatinga gye muli tubategeeze ebinaddako naye Kibinyo kusaasira famire ye mwenna bannayuganda bamusabidde n'omukwano gwe mumulaze mazima gani ne Segirinya waali alaba okwagala kwe mumulaze bannamawulire mubadde naye mu bulwadde na buli wamu naye kyetuyinza okukola kikimu kubagumya naddala bannakwempe north ekibiina kye parliament ne bannayuganda okutwaliza wamu it's with a heavy heart that we've received the sad news of the passing of the Honorable Segirinya Muhammad a few minutes ago. Earlier on, the hospital had declared him half dead, and we had hopes of at least getting him better. But as it was earlier confirmed that he has been in a very, very critical condition, it has been confirmed by the doctors who have been working on him that he has passed on like 5-10 minutes ago. It is very sad. We condole with the people of Kwempe North, his family, the National Unity Platform, Parliament, and the media fraternity, because you've stood with Segirinya from day one, you've followed his illness, you've always updated the nation, but it is with utter shock and heavy heart that we've lost such a generous leader who is irreplaceable. Other details and programs. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa abayina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge ngali wala manetaze enamba yange yenu eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amakaga kolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kumala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze musawo Namaganda Silvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kyebayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo kadde okitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjaafudde olusi yeerabirayo alina alzheimer's memory loss olina omwana takola bulungi mu kilaasi bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana tulina mu katinga kano bayita prostate relax kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer kabayamba alina prostate enlargement bana mulina kansa atandikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusa akadala kafekano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde enkwaso ze tezimala
kamuyamba okuyingiza enkwaso ze okukyawo bannange tuna expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingiza enkwaso ze afuna premature ejaculation baba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba in harmful bacterias